nga bamala okwogera ne girlfriend we akwata essimu n'agiddiza mukwano gwe kati ate ono n'agenda mu kwogera ne mukwano gwa girlfriend we ye nannyini essimu. Awo we twakomye. Kati kanzireko emabega waliwo emboozi ze neerabidde ey'omusoga wange. Musoga wange oyo nze bwe navaayo ku ssomero nali musingako kiraasi ng'ali mu kiraasi ya wansi. Nze bwe navaayo ku ssomero mu bundi bwe yagenda mu senior 4 n'agenda mu kisulo Mr. Sozi. Bwe yagenda mu kisulo nga yalina mukwano gwe nga mukwano gwe alina essimu kati nga baba ayagala okunkubira asaba ku mukwano gwe essimu oba onfuna Mr. Sozi. Kati mukwano gwe essimu nga wansabako nga nkubira ne twogera. Ebiseera ebyo waaliwo bino ebiseera bya one and only. Simanyi oba abantu bakyabijjukira one and only ddakiika 5 nga bezikutukako n'oddamu n'okuba bezikutukako n'oddamu n'okuba bezikutukako n'oddamu n'okuba ng'oyinza okukuba essimu olunaku lulamba ku nnusu 5 ku ddakiika 5 ezo. Kati nga tunyumya n'omuwala ne tunyumya n'amala n'ansiibula n'azzaayo essimu ew'omukwano gwe. Kale ate mukuzaayo essimu ew'omukwano gwe ate netandika okukubira ng'oyo mukwano gwe essimu. Kati mu kumukubira saasooka mukwanira nasooka kumubuuza mukwano gwe ali biki alinayo abasajja bamwagala biki ebyo ng'ate omuwala atandika okumbuulira simanyi gundi amwagala biki ng'ate naye nkyusa akatambi nga ntandika ate okukwana oyo mwennyini omuwala nnyini essimu. Misasozi omuwala nnyini essimu mukwana. Jjukira ebiseera ebyo WhatsApp zaaliwo naye nga nze sirina ssimu za WhatsApp biki ebyo nga tunyumya n'omuwala tunyumya biki nga nkubira description wafaanana biki nange mubuulira bwenfaanana. Tunyumya Misasozi ng'omuwala neesunga ng'abannaye njagala kulabako. Omuwala yali abeera eno gundi Hoima ekikyalo ne bwe nkyogera Hoima nga gy'abeera nangamba naye simanyi bwe naawummula ate ngenda bugenzi waka nangamba naye nsobola okukozesa olwo lwennyini olunaku lwempumudde nenzika nekulaba nanga tekirina buzibu. Mr. Sozi kati oyo mwala okujja okundaba nali nkyali eno mu kazigo ke nasookerako okupangisa Mr. Sozi ng'omuwala ajja. Nalina obwa booda wange gwe nali nkozesa okumpiikingira emaali zange. Mr. Sozi ng'omuwala ajja bannange ng'omuwala alabika bubi ng'akawala katono konna ng'olaba amagumba meereere kati owa booda yali akaleese. Jamala nankubira essimu nangamba naye muganda wange olidde bintu naye gana amagumba ogenda gakola otya? Yagamba gana amagumba ogenda gakola otya? Nga magumba nnyo butuufu Mr. Sozi nali ntaddemu ssente zange ng'ate akawala bambi kazze kalaga nti kayagala okunda nga sirina kyakukola nga nina okuzibiriza ndi amagumba gange. Nenguma nendya muka girlfriend mukwano gwa girlfriend wange nenkalya nekasanyuka neba naye nga kalina ekizibu oba mu ssomero kalina ekiyitibwa ekibira. Mr. Sozi nga vanira owenjula okumutuukako kale tekaali kakumuufu kekalina amagumba kekalina tekali kakumuufu Mr. Sozi ako nako bewumbeeyo ngenda mu tawuni tukola tuyiriba tutandika okuyiriba okuzimba biki sente z'okuzimba nga teziwera bulungi. Jjukira ntandikidde mu kupoota nenfuba nnyo okulaba nga njiga okuzimba nenjigayiga okuzimba netandika okuzimba bulooka biki kikyawo era nga obumanyi Mr. Sozi nenfuuka siniya netandika okufuuka siniya sebo nga nange ninnya waggulu netandika osaba bulooka nga kintu ekyo kyali kinnumanga nnyo Mr. Sozi ng'okulaba nga
omupoota yasinga okumenyeka, yatabula omusenyu, yasomba bulooka, ng'omufundi ye abeera eri waggulu alinda mbulinzi bulooka nga bazimuteereddewo awo, omusenyu bagumuleetedde, buli kimu bakimuleetedde, n'atandika okuzimba. Ng'ate olunaku bwe luziba bamuwa emitwalo 2 gwe bakuwa 80,000. N'ogamba naye ki kale nga kimpisa bubi, era kyekyampaliriza ennyo okuyiga okuzimba, nenjiga mangu okuzimba. Mr. Sozi, bwe nayiga okuzimba nentandika okufunaafunangako awo bugundi contract awo katanye bakuzimbisiza ekisenge tekizimba wano na wano, nkuwa sente w'ebitebe ebiteefu. Ng'era obwenzi gy'abakazi tegikulamu nga abazimbi abakazi batera okudiringiramu. Bano abawaka abo abakozi b'abaka biki bano ngenzeeko mu kasenta nfumba mmere biki ebyo ba chipusi abo twala tugende, ab'amaduuka abo be bazimbye eggaali be bayisaamu eggaali. Kitegeera Mr. Sozi, kati lumu olunaku lwesiryerabira mu construction omwo nalina kyali wange yalina omuwala gwe yali ayagala, girlfriend we, omuwala ng'abeera ng'ateesa okujja okumulabako. Yali safaari, twali safaari nga mugamba jangu ndabeko. Kati omuwala yalina sisita we nga mugamba naye nange sisita ng'otambula nnyo, njagala nange ntambuleko naawe ndabeko biki nga akubira omulenzi, amugamba nno sisita wange anemeddeko ayagala mbunzije naye kati mbayagala jje naye. Kati nga sisita we amugamba nga brother ng'ono kyali wange amugamba ajje tewali buzibu. Kati nga aŋŋamba mwana demu wange ajja naye atagenda kujja ne sisita we, naye njagala ontaaseeko sisita we. Okiwulira Mr. Sozi nga nkolaki tewali buzibu, oludde nali ninawo akasente awo nga kasitobera ne ssente, buli kimu kiba kisoboka. Mr. Sozi nga abawala bajja tubalagirira, bajja batuuka tugenda mu karestaurant okulya emmere. Kati omuwala bwe yajja bw'ati kyali kiwala kirungi nga kirina akazigo, nga omanyi abawala abo balina akazigo abo mmanyi buli kaseera aba ayagala kusinika alage nti mulungi alina akazigo mmanyi nga bw'olabeerako nga bw'olaba gundi omugenzi Katolubama bwe yavuma palaso nti asinika ebinnya olw'okuba biki abantu b'obuzigozigo oba kiki nga yesinisa ebinnya alage nti alabika bulungi. Kati nekisooka nekita nga omanyi ng'omuntu omulabye olunaku olusookeddeko ddala olwo first sight y'omuntu okukulaba asooka n'akutya, okiwulira. Olwedde yali yeesibye ku mukulu we amulemeddeko. Kati nga mukulu we amugamba ogenda kubeera n'oyo, mbeera naye tutambula awo tugenda tugula ebyokulya chipusi biki, tugenda ku site gye tugenda okusula Mr. Sozi awo firimu we yajjira. Kati omuwala yajja eno yenna musanyufu biki ate agenzeeko awuto ne sisita we biki oba alowooza bagenda kukyala bukyazi. Mr. Sozi ng'omuwala ajja tutuuka ng'omanyi site, tusula ku site. Kati site ennyumba kati zinnaggwa, buli omu yeekwatako akasenge mwasula. Oli kyali yali asula mu gundi mu kisenge master bedroom. Kati nga master bedroom erinako ekiyigo munda nga nze mu kayigo omwo mwennyini munda mwensula. Kati kyali nga bw'aleeta emmaali nsengula nzigyamu omufaliso gwange nengenda nenfuna akapaati akalala kubanga aba ayinza okunkubira mu matu. Mr. Sozi ng'omuyaya ayinza okunkubira mu matu nga nsenguka nempaawo nengenda nensula ewalala, ennyumba yali nnene. Kati nenzigyamu omufaliso nenkutwala mu kalumu akalala. Omuwala bano bayingira mu lumu yaabwe olwedde baali kintu bajja kyali continuously. Ono gwe mulundi gwe ogusoose omuwala nga bamugamba ogenda sula n'oyo
alalalala ngasooka ati agamba bannaye tekisoboka mubula tekisoboka biki nedda biki nga kyali agenda agamba girlfriend wage agenda ogambe munno aganye okusula ne gundi nga nze nno nyingidde ku kafaliso kange neebase nensembedde eno ku kisenge ninde maali ejje ate nali mutaddemu ssente mugulidde ebyokulya biki ninde maali ejje nge maali ejja nga tejja ninde maali ejje nge maali tejja nga nkola ki nga mbeeraawo ku ssimu yange ngenda okulaba omuwala atandika okusembera mpolampola adda ku mulyango bw'ati ayimirira ku mulyango nga mwegayirira jangu weebake tewali kigenda kubaawo kyekitone eraliikirira ndi muntu nga gwe biki ntandika okumupererezaawo nga nno yabeeraawo ku mulyango dakiika nga ziizo bwe yalaba nga eri mu luumu eyeoli bakyali ekikopo ne kitandika otokota Mr. Sozi emiranga ne gitandika okubutuka eyo Mr. Sozi omuwala n'agamba bannange nange byengendako ebyo ndowooza muli mu mutima era nange bannaye byengendako ebyo n'asooka neyeekunya n'agaana okujja kyenakola nendagoba gentleman nengenda nemukima ku mulyango nga jangu weebake tosobola kusulaawo ng'otudde jangu weebake omuwala nakkiriza Mr. Sozi najja neyeebaka bwati naye nga omanyi omuntu okwebaka nga ali scared nga yeebaka bwati neyeefunya bwati netwebaka eddakiika nga zeezo netandika omuteekako omukono nga omanyi sayini zeezo neyeeganya neyeesikasikanga ng'asuze mu ngoye ze zonna nga weyajja n'azisulamu natandika okwesikasikanga neyeesikasikanga n'agaana ngera womanyi eri emiranga gikaaba Mr. Sozi nga tosobola butafuna gundi eyo kati kyali anyumiza enkeera nagamba oyo sisita wange omulabe oyo talina kyagenda mukolako ekiro kyonna oyo sisita muzibu kyali namugamba gwoyogerako tomumanyi ne basibawo mbu ssente Mr. Sozi ne basibawo ssente era bwakeera ku makya basiba ono gundi sisita we ekyamazima yamuwa $200 namugamba wampangudde ziizo nga bagenda kati kyali n'agamba kubuulire twasibyewo ssente ekiro nti ate kiki nti tosobola kulya mbu oyo muwala nze namugamba osobola nga ye agamba mbu tasobola mbu sisita we muzibu nnyo tasobola kukuwa nendandika omunyuuza namugamba muganda wange era lwabadde lutalo lwali lutalo kati Mr. Sozi omuwala nga nkola ki namala netundula vanira ekiro ekyo mu kutundula vanira ekiro ekyo nakola ki ne tubawerekera ku makya ne bagenda omuwala ate tegwafuuka muze yatandika okukomangawo yekka nga yeekomyawo yekka olwokuba obuwoomi bwa vanira bwamuyitirirako kati kyeneerabiddemuko wali Mr. Sozi nga nze bwe njagala omuwala nga bwe ntundula vanira w'omukazi making sure nti omukazi atuuka ku ntikko Mr. Sozi nga making sure nti omukazi atuuka ku ntikko yensonga lwaki baalemerangako nnyo okujja okundaba nga naddala ababaka abasajja abo kuba kizibu nnyo abaka abasajja nga babeera ne babba baabwe naye nga kizibu asobola okumala ebbanga nga tatuuse ku ntikko kati nga nze making sure nti mutuusa ku ntikko era n'oyo omukazi okunnemera ku eri okusinguka eri nga buli lwe neegatta naye nina okumutuusa ku ntikko kati nanjagalanga olw'ekyo Mr. Sozi eyo emboozi nayo kansooka njikutulira awo emboozi endala gye nzijjukira ey'olunaku lwange olwasookera ddala mu bulamu okutemesa Mr. Sozi eyo naye ate emboozi ndala Mr. Sozi olunaku lwe nasooka okutemesa
Balina kubaja bannange naye kantandikira wano guno omuwala gwe nasookerako yennyini gwe nasookerako okutemesa kubaje nkyamujjukira bulungi olunaku olwo twali ku safaari yali yesaidi z'entebe eyo esasozi yali saidi z'entebe ekyalo sigenda kyogera naye nga bakyali banyumizanga mwana okutemesa biki okutemesa tugenda ne tutemesa layisi nga omanyi eri mu kyalo nali sibimanyi kuba tebaalingayo abakazi baalinga eno mu tawuni nga bayitirivu kati nga kyali agamba tugenda ku wiikendi nga tugenda mesasozi ntuuka kyali yasooka okugenda okugula ye kuba yali alina experience n'agenda n'agula mu kugenda okugula nange ne wabaawo ogundi akajja awo akawala kaali katonotono bwe kati nga kapotebo kajja kati bakyali bagamba naye olina okwebeereramu olina okugenda na ssente zo zokka zogenda kukola ki zogenda kusasula neŋŋenda nenyingira mu kaluumu misazo okuyingira mu kaluumu nga bolaba eruumu emu ng'erimu obutanda nga busatu obufaliso nga buna buli kasonda nga mulimu akafaliso naye nga mulimu zikateni ezizeyawukana bwe ziti kati buli mukazi ng'alinamu akaki akafaliso ke kwaleeta n'akola ki n'akola bizinensi ye kaŋŋambe bwentyo nga bw'aleeta bw'ati n'omulala n'aleeta musobole okubeera mu luumu emu abantu nga bana misasozi ng'emiranga egiri muli nengamba kati bwe twayingira bwe mu luumu twalimu munasangamu abantu babiri abaali bayingiddemu nga bano bayogera kola booti naawe kola booti nentya okuyingira nangamba yingira naawe biki nengamba mpuliramu aboogera biki kati kumbe kyali wange oli eyasooka okutwala omumennyini mu kalumu mwe yayingira misasozi owulira embirigo nampita erinnya nengamba ani ono ammanyi nampita nanga gondi nemugamba ani ono nangamba nze totya nze alimu misasozi bwe yangamba nze alimu awo omutima ne gugumagumamu naye ngaera omanyi omuntu otya nenyingira mukazi neyebaka ku buliri najjako nafuna kunja siddi nagiyuza natandika nanyambaza nga omanyi ebintu ebyo bo tebalina nnyo gundi kola kyokoze ogende Mr. Sozi omuzimu gw'okugula abakazi ate nagwo gwafuuka omuzimu okiwulira muganda wange nga bwembeera sifunye bano beki bano abalejjalejja bano benkwanye bino biki ate ng'osobola n'okubafuna eno ku sayiti gy'oli nga olunaku osobola okufuna biki n'owulira naye nga ku wiikendi ng'ate yafuuka katala olina okukola ki okutemesa twakuyitanga kutemesa Mr. Sozi kati nga tutambulanga kufuna emirimu gya safaari nze natambulira nadingiranga mu safaari ezo era yensonga lwaki mbeera neyo totonambe nnyingi ennyo kuba omuntu atali wa safaari kiba kizibu nnyo okubeera gundi eyo ng'ewaka mbeerawo kitono nnyo ng'era ne landiroodi wange nga kizibu nnyo okundaba ng'era waba mmanja sente nkubira bukubiza essimu nti munnaye mukama wange anti omwezi nga nzimuteerako bwentyo kati waliwo safaari endala gye twagendako twali tugenda ku mazzi eyo nga tugenda kuzimba beach yali munda eyo bagiyita olaba Mr. Sozi eno ewafiira abagundi abafiira ku lyato balance the boat abaafa abagagga abaafa ku lyato eyo yennyini ku lyato eyo waliwo beach gye twali tugenza okuzimba Mr. Sozi kati nga kuliko abakazi baako kwaliko akabaala
beach bagiyita Mutima beach ya ne bwenjogera batono nnyo abagimanyi eri eyo munda. Kati tugenza okuzimba eyo beach, waliyo mu kasenta kaamu mwalimu akabaala nga ke kasingamu amaanyi nga teri masannyalaze, bakozesa buno obusolasola kiki kyembeera yaayo bwetyo ebintu babigula eno ku lukalu, babigula eno Gaba ne bavuga obwato, seminti bamugja eyo Gaba ne bavuga obwato ayita mu mazzi paka emisasozi ng'embeera yaayo. Kati waliwo omukazi waliwo akabaala nga mulimu abakazi be baali batera okuleeta, mwalimu ekikazi ekyali ekinene nga kinyirira nga kyeru ng'ate nabuuza abakyali ne baŋŋamba nti fowamaani waffe gwe twali tugenda okukola ku beach nti ye yali akola ki, ye yali amukwana naye yali tannaba kukola ki, kumutundula vanira, kumutundula vanira Mr. Sozi. Ne muyingiramu olunaku lwe najja bwe nti ku site ekiro ne ngenda mu kasenta ne nkiyingiramu ekikazi n'ekikwana awo. Ebiseera ebyo nali yali 2 yali recently yali 2017 awo 17 ekikazi n'ekiyingiramu Mr. Sozi. Bannaye ekikazi nga kinene kyerimbula byeringuze kiti nga omanya ebikazi by'ebbaala byambala obugoji Mr. Sozi ng'essavu lyokka bannaye n'ekikwana Mr. Sozi n'ekikwana olunaku olwasooka n'ekisaba essimu nekigaana nenzirayo ku makya n'ekiwa essimu yange kinkyagingire ne mugamba naye ngenda kukomawo nga nemusaba n'essimu nemusaba ennamba ye y'essimu era bwe naddayo okukima essimu ku kyaja nampa n'ennamba yaki nampa ennamba ye y'essimu ne ntandika omukubira. Kati nali nze mugundi eyo nakawe nagamba nali nayiga mangu okuzimba biki ate nali netanira nnyo finishing nga yasinga okubaako akasente mu construction eyo ku beach twali tugenze kukola finishing. Nali ngenze kuzimba zi maniwolo ezo za mugundi ezo za suwezi nga napata n'omulimu kwaliko akasente ne basooka ne bampaako akakadde awo ku sport ne bakyali bange bwe nali ngenze nabo ne mbanyika 10 cash 10 ne tugenda ne tujooga Mr. Sozi nengenda mu bbaala nenkwana ekikazi nesooka nenkigulira awo ebbira ecupa 3 ez'omwenge nga kyekyali ku kawunta nekigulira ecupa 3. Kati manager w'ebbaala oyo yali mukazi, kati kyali wange gonna betwagenda nabo nayingira mu manager w'ebbaala gwe yakwana naye bambi ye teyafunamu kuba teyamuli yamulyanga bunye sente ze zali awo. Kati nange kye bali baagala okunkola kyali kyagala kunywa nga tekyagala kukola ki ng'omanya abakazi b'ebbaala babeera sharp naye nga gwaliko sharp nze amusinga nga akola ki nga mbeerawo awo ekiro ngenze n'enjooga nenkigulira omwenge olunaku ne luziba. Olwokubiri nenzirayo netufumba kuba emmere yaayo yali mmere nga yalayisa emmere yali ya 1200 naye nga ffe ebyennyanja byali bingi nga omanyi tuvudde mu tawuni tulina amaddu g'ebyennyanja Mr. Sozi nga nze ekyeggulu tulya byennyanja nga tuba abasajja abavubi awo ne batufunira engege ne bazitusiikira awo ne tugenda ku kabaala awo ne bazituwa ne tuzirya ng'era abantu bonna bakimanyi ffe tuba Kampala ne tulya n'engege. Kati nemmala nenvaawo mangu nga omanyi nga nina kyembala nenvaawo mangu naye nga nze nzizeeyo munansangayo. Kati ne babeerabeera awo kati ne kibabuuza mukwano gwammwe aliwa nga leero simulabyeko agamba azzeeyo talina obuzibuzi bazzeeyo kumbe ddala enzizeeyo kuba masimu gange ebiki nekinkubira nkingamba leero nga sikulabyeko mugamba siri sitedde nzizeeyo mugamba naye osobola okujja n'ondabako nagamba sya ng'ani ajja eyo nemugamba asobola okunyuka awo nojja n'ondabako biki netunyumyamu wano nenkuwerekera nenkuzza nekigaanagaana awo nkigamba kati nembuuza ye mwenge ki gw'osinga okunywa ennyo
gw'oyagala ngamba simanyi biki tasika biki ngamba osobola okuleeta eccupa ne tuzaayo empute ezasozi ekikazi nga kikkiriza kigamba nga omanyi abakazi ku mwenge n'agamba n'aleeta nemugamba leeta eccupa 8 leeta eccupa 8 ez'omwenge oleete ne gundi gw'osinga okwagala gwe oleeta nze ngenda kuba ssente nengamba nesobola kutambula nzekka obudde buba buzibye jjukira ku kizinga nga tebeerayo booda tezaaliyo booda nenva waggulu twali tusula ku lusozi gye twali tugenza okuzimba waliwo akasozisozi bwe kati nenzikirira mpolampola nempita mu kasaka bwe nti nemugamba ngenda kujja nkukime nenzikirira mpolampola ne mukima ne tujja nga tunyumya nga bwe nkutte eccupa z'omwenge zonna zigenda zikubagana omuwala ekikazi si muwala ali mukazi mukulukulu myaka awa 3 nga 5 awa nga omanya abakazi awo webasingira okunyirirawo ku piiki yaabwe awo mukulubisizza misasozi omukazi mukulubisizza mulese ku site kati ku site obuzibu nga bunajja nga omanya abazimbi basula kirindi aggwa yatuula tusuula twebaka naye nze nali najja n'akafaliso kange nali ntera otambula n'omufaliso gwange sagala kusuula ku bigundi ku biseminti nensetula akafaliso nenva mubali bakyali nenyambuka waggulu kwaliko akakalina nenyambuka waggulu nensuula eyo waggulu kati netwambuka waggulu emugaba jangu twambuke eno tubeere eno gyetuba tunywera omwenge netubeera eyo waggulu netunyumya nanyumiza nagamba nabeerako ekampala eyo mbeera saidi kitundu bwekiti naye biki famire nanyumiza nka famire gyebiki nga bwanywa omwenge misasozi omuwala mukazi nanywa omwenge natandika okutamirira bati omwenge gumususeeko natandika okumugiragira bwenti naganda nga biki misasozi nakansooka empiseewo nakane nze nalina ekizibu nga saagala kwambala ononsonyiwa okwogera kino ekintu misasozi nga saagala kwambala bupiira nga obupiira bumpisa bubi si kumpisa bubi nga bunyambala akapiira nga bwe mbasambadde kapiira nsobola okumala eddakiika nga 3 oba 2 naye nga bwe mba nyambadde akapiira nsobola n'okumala essaawa 2 nga simaze kale ngaekyo kizibu kimpisa bubi nga simaze essaawa 2 namba nga simaze kati nga kimpisa bubi nnyo ngera obupiira ebiseera ebisinga sibwagala kati ate bwe bagamba nti bwe nakyandi kumugundi nti abantu b'okubizinga siriimu atambulirayo mungi misasozi nga siriimu mungi nengamba naye ono omukazi gwe simanyi gwendabye obulabi olaba naye akkiriza okukola kyokutundula vanira bwati omutima ne gunkuba nenzikirira wansi nembuuzabuuza ku bakyali bange olaba banaye nalina ku sidi awo anyamba naye alina ku sidi enyamba waliwo yali alina sidi awo yali emu sidi emu bweti gye yampa nengamba nina mukamu kokka bwe kati misasozi negujabagira nenkakwata kasidi nengenda ekikazi nenkitandika okiromansinga biki nenkuba nentuuka okutundula vanira misasozi netundula vanira bwe namala okutundula vanira bwenti nga omanyi omunyambadde kondo omuntu owulira gundi kati nawulira nga mukazi eki nze nemmala nekaka nemmala omukazi nagamba nze nina ekizibu ate nga naye alina ekizibu nemubuuza kizibu ki omukazi yagamba nze bw'obeera tonkubye kacyabali mbasuulidde nti banzini misasozi bwe yagamba ekintu bwe kito kikubajjukira nze maze kondo mungimaze ngijjeeko ngisuddeyo eri nga sigenda kuddamu kuba lukuyakubiri nali sirina kondo nagamba bwe mbasikubye kati tuba tukubye kacyabali mbasiika kasente onzini misasozi nigankanuka nengamba naye ki
ningane akacapali gundi bwe katobe katukuba kungulu nga babimanyi abakulu kubeera obwedde ne gundi y'abakulu nga nsumulula mukono misasozi omanyi kiyira kigira ng'akulukuta omukazi yalina ekiyitibwa amazzi ndowooza ekyaleeta obunene kyaleeta n'amazzi misasozi nalina akafaliso kaali kayinki 3 twali twebase ku mufaliso kati kyenakola ekyolusibu neerabira ogujjawo misasozi omukazi yayiwanga amazzi omufaliso gwonna ne gutoba ng'ate nina okwebaka imagine misasozi omufaliso gwonna gwatoba amazzi omukazi yalinanga amazzi omufaliso ne gutoba n'agamba ng'ate awoze budde bwali bugenze nga zigenda mu ssaawa nga 7 eyo mmeka nga tetukyasobola kutambula tetwasobola ku seminti omwereere misasozi nga tosobola kwebaka amazzi nga tosobola kugeebakamu era nakeera ku makya akafaliso nenkaanika nenkooza nenkaanika tekaakala era kalwawo kala nga omanyi omufaliso kale oyo omukazi naye naakola ki oyo omukazi naye naabeera ng'afuuse kagoma kange ku sayiti era we nabeerangayo nga yajja naakola ki kati oyo gundi bwe yakiwulira nti namuyiseemu akanaana oyo fowaman kuba yali akikwanye nga nga kyagaana okukola ki okumuwa ebyalo kati bwe yakiwulira nti nze yazze jjo leero nasuze naye emanya enkeera ndasuze naye kati kyamuyisa bubi nnyo nanyiiga nampalanapalana awo naye era nga omanyi muntu awalana atagenda oba omala biseera okiwulira oba omala biseera namala nakikkiriza nakiacceptinga nti musajja muno bwakusinga ensumika tefuuka mpalana nembeera awo nenjagala ku kizinga njagalayo ne muk'omusajja waliyo muk'omusajja awo gwe nayagala kate banzitireyo misasozi ekyuka nti emboozi kansooka enjireka sigenda ginyumya bannaaye kuba yo yali eswaza nnyo misasozi emboozi eyo yali eswaza kate banzitireyo ku lw'oyo omukazi era kyekimu ku byagenda nga kyekyanzimu ku kyaŋŋamba naye nfaaki misasozi abakazi bonna nga sigamba nti abakazi banjawulo nnyo ekiri awo kale fayini enjawulo mweri naye zonna zezimu enkula yenyi tosobola kusangayo nti ono kuba nina baba wange yaŋŋamba naye mwana wange muganda wange oyo agala kufiira bwere onoonya ki yaŋŋamba abakazi bonna be bamu togenda sangayo ya bukiika yaŋŋamba togenda sangayo ya bukiika yonna yemu eri wamu eri mumagulu bweti ne bw'onoonoonya ey'obukiika togenda gifuna onoonya biki ebyo misasozi yaŋŋamba onoonya biki embutuufu nange nabeerawo neŋŋamba naye kale nengenda nga ntandika ate n'oyo muk'omusajja yali anzisizza oyo kale teyanzisa naye bannoonya nga baagala nga omanyi abavubi agamba abavubuka b'e Kampala bazze wano batwagalira bakazi baffe bonna babazeeko biki ne bannoonya misasozi ku gundi ku sayiti nga neekwese era saagenda ku sayiti saakola ki saagendako mu kasenta omulimu nenguddukako buddusi okiwulira nafuna eryato nerinsomosa nenguddukako buddusi saddayo nengugaba lw'oyo muk'omusajja kale kwegamba ebyo ebimu ne bigenda okuntamisa nga abakazi abo bwe bati kati ebiseera ebimu bwe nabeeranga ewaka nga emirimu gibuze emirimu nga omanya emirimu gya sayiti misasozi gyabulanga nga gibula n'osobola okumala ewiiki namba tolina mulimu bikyonoonya omulimu gibuze kati nga obeera ewaka era owulira nga kiri kibanja ekyokukola ki ekyoyo oyo ate nga
oyinza okuba nga tolinaawo gwosobola kuleeta supedi awo nga neteekamu transport nepakiranga nga neŋŋenda. Waliwo egundi olaba wano Kaleerwe ku Mawanda Road, nze mu kibuga kankugambe ne kino Mr. Sozi, bwe nayingiramu omuze gw'abamalaaya nanoonya nga buli kafo mu Kampala bwe beetundira, era bifo byonna kumpi mu Kampala nabigendangamu. Kati nga ngula ku Mawanda Road awo kwekyo ekizimbe kya Mawanda Road ekya giraasi ekyo, eyo kalina eri awo ku Mawanda Road ng'oyambuka yonna okuva ku first floor kudda waggulu yonna y'abamalaaya, ng'era ogula ku mulyango entry okuyingira munda ogula akacupa k'amazzi aka Spice Diana, wabeerawo akacupa k'amazzi k'ogula nga kanusu 100 nga yebeera nga tiketi ekuyingiza munda. Bw'oyingira munda obeera nga atali mu Uganda Mr. Sozi, ng'abakazi bali bwe babeera mu bupalepale nga womanya abakazi. Mr. Sozi nagulanga abakazi nga bwe mbeera ewaka nsobola okwepakira neŋŋenda ku Mawanda Road nengulayo abakazi bange nga 2 okiwulira. Ab'oku Mawanda bwe bantama neŋŋenda eri ku gundi ku Mabiito. Waliwo we nagendako n'egundi eno mu Kimumbaasa ate Mr. Sozi empozi y'omu Kimumbaasa nzibu empozi y'omu Kimumbaasa kanjinyumyeko akatonotono. Olunaku lwe nasooka okulaba abakazi b'omu Kimumbaasa nalina bulaza wange gwe twali tukola naye eyo, tugenda nga simanyi nti beetundira mu Kimumbaasa kuba bugeto mba ntambula bwe nti kumakya nno ssaawa zaali 2 ez'okumakya nga tugenda kukola. Omukazi n'atuyita n'agamba anko sooka oyimirire. Nenyimirira nga nze nali sikirina kaidi ya Mr. Sozi, nenyimirira ngenda okulaba mpita ngamba tugendeko mu short tugendeko mu short Mr. Sozi. Kumakya bulaza wange nangamba owaayo oyagala kugula kumakya kuno tugende vaawo biki. Mr. Sozi oyo omukazi oyo twagenda eyo mu Kimumbaasa nga bwe mbadde nkyanyuma. Omukazi n'ampita kati bulaza nangamba kikijja tugende tukole biki. Kati bwe natuuka eri nemugamba bulaza nangamba abo bamalaayo baagaza ki naawe biki. Kati ebiseera ebyo nali sinnaba kuyingiramu gwogo omuze ogw'okukola ki ogw'okugula ebyo nga bwe mbanyumiriza nga nkyali eri nga sinnaba kutandika kutemesa kuba eyo mboozi yamabega nabadde ngibuuse bubuuzi. Kati bwe nabeeranga ewaka nenzijukira nti neeyo nayo waliyo gundi street yaabo nga neepakiranga nenzijanga ne mu Kimumbaasa Mr. Sozi negendanga mu Kimumbaasa nentemesa nga sobola kubeera waawo kumala nnaku ziwera 3 nga seegasse oba gwali muzimu oba yali kiki Mr. Sozi nga simanyi kyapanga kuki. Kati waliwo n'olulala egundi eyo saidi za nakolako ku Ntebe Road era awalala ku kitundu bakiyita Nebalamye Mayanja gye twakoleranga eyo. Kati nga tunyuka bwe tuti buli kanaku ate eyo kyali nga kizibu nga kijjobi nga buli lunaku twamalayo emyezi 2 naye sijjukira lunaku lwe namalako nga siguze ku malaaya. Nga buli lunaku Mr. Sozi nga tugenda egundi baalinga wano egundi nga tugenda ekajjansi baalinga kajjansi bannange nga bali eri bagitirivu nga tugula buli lunaku okumala emyezi nga 2 nga buli lunaku nyo okunyuka nga shuwa tugenda ne tugula bw'ogula ono oluli ogula ono ate buzibu obwalingawo nga
bw'ogula malaaya ebiseera ebisinga nga bwe tubagula n'okola ki oba n'akunyumira gwe bayita okuwooma oba naawe n'omuwoomerwa biki ng'omusaba enamba ye ey'essimu oba naye ng'akusaba enamba y'essimu nti bw'oba okomyewo omweyongeza ogulenga oli biki. Kati mwalimu ekikazi lumu nagulako awo waliwo omukazi gwe nagula malaaya nemutundula bulungi vanira kanjogere wento misasozi nemutundula bulungi vanira omukazi oba yali azze kwetunda oba yali tazze kwetunda simanyi natundula malaaya vanira bamalaaya omufaliso gwonna n'agwonoona n'atuuka ku ntikko nga nze sinnaba kutuuka ku ntikko n'agamba naye gwe tomala wabaaki nemugamba nti nze obuzibu nemubulira ekituufu ekyambeerangako nemugamba nze obuzibu bwenina bwe mbeera nyambadde egundi ndwawo okutuuka ku ntikko omanyi kitegeeza okutundula malaaya vanira n'amala nga gwe tonnaba Mr. Sozi obeera musajja nangamba bannange nze mmaze gwe obeera otya bwotyo sofunangako omusajja akola bwati nemugamba kye nyamba mukoleki malirize omukazi nanzijjako akapiira natandika okuwugira kundomansinga nnyo mwegire nandomansinga paka bwe nakolaki paka bwe nagamumalira mu ngalo bwe nagamumalira kati malaya nansaba enamba y'essimu nangamba bannange mbadde sifunangako ekyamaze mbadde sifunangako omuntu akola bwati ne bwati nembuuza tolina musajja namba nina omusajja nina n'abaana babiri naye mbadde sikituukangako kino nansaba enamba yange y'essimu nengimuwa nga nkubira waliwo lwe yankubira ku wiikendi nga takoze nangamba jangu nantwala ewuwe Mr. Sozi ngenda okutuuka ewuwe ng'alina basisitayo bamalaaya banne yali asuula mukazigo ne bamalaaya banne seeri ku mulimu gyakolera bamalaaya banne mukazigo n'abanyumiza emboozi bwe banyumiza emboozi baali basatu Mr. Sozi era olwo lunaku lwe ndinga lwenzijukira ekyasinga okuntuukako ennyo mu ebyo ebintu ne bankozesa abakazi basatu bamalaaya basatu nga bonna bankozesa nga omanyi bwe bazannya gundi ezo firimu nabo bwe batyo bwe balinga bwe bampisamu ne bankozesa ono bwakuvaako ono bwakwetungako ono bwakuvaako ono bwakwetungako ate bwe yakitegeera nti bwe mba nyambadde akapiira simala Mr. Sozi ng'ono bwanvaako ono bwayetungako ono bwavaako ono bwayetungako nange nga ninga ng'azannya firimu Mr. Sozi nga ninga ali mu firimu. Mr. Sozi emboozi y'abamalaaya mpanvu nnyo mpanvu kuba yo baaba mbaguze sukulimba kuba bwe nkumenyera ebyalo ebitundu mwe basibuka ebitundu ebisinga kumpi mu Kampala byonna awo ku mapeera awo ku kaboozi awo ne ku gundi waliwo ekansanga abaana ba KIU yannange ate bwe nkunyumiza ba KIU kiyitirira ne wabeerawo egundi waliwo eri ab'emubende ku guideline bannange teri katale k'abagundi k'abanyinaffe abo kesituuseemu Mr. Sozi mu Kampala awo kubajjukira emirimu gy'abasafaari nga buli safaari buli woowulira nti wano waliwo akantu nga bonna oba mba nayitaayitamu dda kale emboozi y'abamalaaya yo mpanvu eyo kansooka enjeenenye kyobamanya bangi saagala kwewaana naye bangi kuba nze bwe mbalamu bwe nti omwaka nali nsobola okuba nagulako abakazi abawera 200 mu mwaka gumu bwe guti nga bawera kuba waliwo olunaku lwe twatuuka Mr. Sozi nga buli lunaku mulina okugenda ne mutemesa buli lunaku
teberezaamu omwezi mulamba emyezi 2 nga buli lunaku kuba baali balayisi abagundi abo baali balayisi 4,000 weegayirira asobola n'okukola ki waliwo nga boogula continuously ng'asobola n'okusalirako n'okuwola bakuwola ng'akuwola n'osasula olwotweddako ogitegeera Mr. Sozi kale kwegamba emboozi y'abamalaya yo mpitirivu ate saagala mboozi ewanvuwe nnyo njagala gikutulakutulamu. Waliwo olulala lwenzijukira bwe nafuna sayiti yali mu gundi walaba Entebbe Road nakolanga nnyo Entebbe Road eyo mu Akurite mu bagagga eyo waliwo sayiti gye bampitira okugenda okukolako kuba nze nakolanga nnyo finishing Mr. Sozi nga ndi mulungi mu finishing kati waliwo ekyali yanfunira omulimu kugenda kuzimba worktop munda mu nnyumba y'omugagga banenga ekikomera nga kirungi omukazi wamu ng'anyirira bana abakazi abanyankole Mr. Sozi ng'anyirira yalina abaana naye nga tosobola kusuubira nti alina abaana. Mr. Sozi omukazi yalina emmotoka yalina gundi eno kuruga yalina kuruga nenkola quotation nemugamba njagala kino nakino west nangamba tugende ku hardware tubigule tugenda Mr. Sozi ku hardware okugula ebyuma tugenda nga bwe tunyumya emboozi biki Mr. Sozi omukazi nga simanya abakazi bakola kye beemalamu yalina baawe yali tabeerawo oba yalina omukazi omulala ng'alwawo okubeerawo kati nanyumiza nanga papa wange tabeerawo biki alwawo biki abasajja batiki omuntu gw'olabye bw'otyo otandika okumwemaliramu bw'otyo olunaku lumu bwe buti Mr. Sozi lwetwagenda okugula material omukazi nanyumiza buli kimu kati nengenda netugula ebyuma nembiteekayo ku site nentandika okukola. Waliwo house girl ate nga naye anyirira bitya nga bumanya abanyankole Mr. Sozi kankyogere bwete nga bumanya abanyankole nga naye anyirira bitya bwati ate babute kati nengamba no ndi mukattu wano kamaanyi olwedde ekikazi kinyumiriza embeera yakyo kiringanga ekyagala okwekubira paasi. Mr. Sozi omukazi nga ntandika okukola ki nba yaŋŋamba ki nemugamba naye yali munju yali weekend nga yajja nempima munda mu fumbiro najja alabe biki byempima nempima yajjira mu night nga omanya abakazi ali mu night bwati nengamba kyenakola ekyo kyokka nti nengamba kiki ngamba nga bamanya effujjo ly'abavubuka nengamba bannaabe emirimu gituuse okunnema wano kuba baaba ninga ali ku sigiri ekyo kyokka kyenayogera bwe nti nengamba enkulemeseza ebyokukola nemugamba si kyekyo ate kati osobola okunemesa ebyokukola naye just waliwo ekintu kyentunuulidde nekimmalako ebundi nenneekaza Mr. Sozi omukazi nemugamba ekigambo obukazi olwabugamba ekigambo oba naye napiikingirawo interest eyali azze okukola olwo olunaku olwennyini olunaku lwetwagula material lwe naseetingako nemutundula ne vanilla Mr. Sozi olwennyini olunaku kuba ekyasookera ddala Mr. Sozi ekirala kyenenabidde nze nga bwe nzija ku site bwe mba ngenda okukola nabeeranga smart ng'era omuntu bwati bwantunuulira bwati mu site mu kkubo nga ntambula bagamba abazimbi babeera bakyafu biki ebyo batambula n'ebyuma biki nga nze tosobola kukisuubira nti ndi muzimbi ng'olowooza oba nkola mulimu ki nga nyirira bba amasimaati nebba buli esaati yonna ekooti akajaketi nensuulako
Ensawo mutambulira ebyuma oyinza okugamba mutambuliramu laptop. Thank. Ng'oyinza okugamba mutambuliramu laptop ng'enyirira naye kumbe mubeeramu medical birigi cyuma gundi level bwebityo bwebityo. Kati omukazi mukugula bwe nti mukugendayo bwe nti yasooka ndowooza nga takikkiriza nti oba ndi muzimbi biki naye namulaga gundi byange nabeeranga ne gundi yange waka wange ku ssimu nga mulaga bino bwe biti ngenda kukolera bwe kati kaveemu nga bwe kati nakkiriza ne tuteesa bulungi ssente. Kwolwo lwennyini olunaku lwe twagula material ne vanilla lwe kyaggwa Mr. Sozi nali nteesezza ssente yali agaanye kuba twateesa ssente yali agaanye okuzimpa nkagamba ezo ssente ngenje biki biki naye olwa vanilla munaye olwagira bwati ne ze nali ŋŋambye zennyini zaayitamu ayinza okuba yazikubisanamu emirundi Mr. Sozi kati ate obuzibu nga bunajja ne awusigaalo. Mikwano gyange bwe mubyewuunya nange bwe mbyewuunya bwe mubyewuunya nange bwe mbyewuunya. Mulimu ekyokuyiga ekiri simple. Omulimu gwe bwe guba nga gw'abakyafu tekitegeeza naawe ogenda kubeera mukyafu. Ekyo kyo kimala. Eri omuntu gw'osanga nga kugamba kubanga buli omu amumanyi nti makanika alina kutambula nga aliko bi oyiro kubanga oli bamumanyi mukinjaza alina kutambula nga engoye zonna zayambadde zijjuko omusaayi kubanga ono bamumanyi nti akola ku mwalo atema mpuuta alina kuyitako omuntu n'amanya nti oli atema empuuta yayiseewo. Ekyo si bwe kityo bwe kibeera. Kale nno awo tulabyewo ekyokuyiga naye mulimu ebigambo ebiwulikise ng'okutemesa eri emize egikula bw'otuuka okubanga ovudde ku bookwana oba ku bakukwana n'otabulamu bano bamalaaya ab'okubanga akwise kutemesa naye ng'ategeeza kugula awo embeera ebezze embeera esusse ogw'omulamuzi. Si mu bino byokka waliwo n'obulamu obulala abantu batuukanga bagenda batabuka butabusi naye kitandika ng'ekyokusaaga osanga omuntu waliwo ng'alwanagana n'okuva ku njaga n'okuva ku kunywa omwenge n'okuva ku kulimba naye nga kyatandika ng'ekyokusaaga bakikugambako olwaleero bakitugamba naye wa ekintu kino nno kikula gundi olina enjogera embi olina engeri gy'owalampa buli omu naye kikula ojja kusangayo atawalampika. Kakati nno bwe bityo bitandika ne bwe tutandika okuddayo emabega akatambinuka zaayo tujjukira gye byava. Kojja yatandika okuinfluensinga abaana bano nga bato ddala kati olaba bwe batandika okubeera ba promo nsonga zino n'abaana oluusi bagwana kukwata nga bakyali bato. Si mu bino byokka ne mu bintu eby'enjawulo abaana waliwo stage gy'asobola okutegeererako n'omushapinga nga bw'oyagala waliwo woyinza okutuuka ng'olwanagana naye kubanga aba alina obulamu obulala bwe yagubiramu nga yabumanyiira. Oyinza okwebuuza motivu ya story eno ekigendererwa gayi yeewaana tumuleese kugamba atulage nga munnaffe bwe yali tayisa sikaati. Gayi ono bw'owuliza story ye akusiigidde abaana bwe babeera ku masomero. Kakati gwe bwe batofuddeyo kulondola mwana ku ssomero nga mbeera bw'ebeera okkakananga abaana bo bagenze bwe batyo kubanga ebyo tebikwata kasi tosasula school fees abaana basoma report bakomawo bali mu kisulo ogenze ku viddi n'okoma ku ekyo. Story eno etusigidde ekifaananyi ekya abantu betutera okukwasa obuvunaanyizibwa ku baana baffe va ku ssomero ogende mu maka ebina byonna tubiwulira. Tuwuliddemu abantu oli ogenze kusula wa muganda wo kakati muganda wo ate akusuuziza ewa neighbor waliwo ebintu ebimu ebyo ebijja nga birekanga ebitono naye obulamu buno otera kusula step embwoti neekuleka emyezi neekuleka omwaka neekuleka emyaka birekanga ebyokusaaga nenkugamba nti lwaki oba okyaza abantu wakanga okimanyi nti olina busobozi obwo. Bitandikira awo omuntu n'alinnya emmotoka talina transport agambye wa boda ntwalaako talina transport tebanegotiatinze n'agamba nafaafagana naye eri ebiwe bityo bitandika okkakananga omuntu gw'olowooza nti binaatambulanga bw'oyagala nga tebitambudde bwityo naye oluusi nga weesuuliddeyo gwa naggamba. Bw'abadde neneekoono oba malaaya ekyo nja kikomentinga ku lunaku olw'enkya naye nga bino byo
byewuunyisa ate nga bituufu. Naye ka mbabuulire, omuntu eyeemanyiiza okugula malaaya, njala tukomparinga abantu bali babiri. Waliwo kati tutunuulira guy ono oba badman, naye njala tusigale nga tutunuulira obulamu obw'abantu bano. Kakati tugenda tusanga bamalaaya nga beetunda. Ne wabeerawo n'abajja okugula bamalaaya. Singa mbuuza ekibuuzo nti ku malaaya eyeetunda n'onazo okugula malaaya, singa tubadde bakukangavvula, ani yeetaaga okusooka okusaako ennyo essira? Nja kuwa opinion yange enkya, naye njagala kubuuza. Ogenda osanga bamalaaya oba olw'okuba nti bano ababagula tuba tetubalaba ne basigala nga bayinaayina. Of the two, ani gw'ogamba nti singa mbadde mbakutte bombi, ono bw'aba alya embooka 2, ono alya 10 oba ono alya 5? Awo naye tujja kukyogerako olunaku olw'enkya. Bamikwano, abakyala bangi baweebuuse naye nga baweebuukira ku buntu obutono. Bw'otunuulira omukyala ono n'ekitiibwa kye, amaka ge, ogenda okukkakananga ekintu ekimusudde si kyamaanyi, n'ate era ne ku baami kintu kye kimu. Ndowooza olumu tusaana okujjukira ebitiibwa byaffe, ne bagamba omusomesa n'olyoka oweebuka okutuuka ku ekyo, omusawo, omuzadde, omukyala, omwami, omuganda, omunyankole, kubanga balaba olina values olina okaringa okusinziira ku buwangwa bwo. Omusiraamu olina values olina okaringa olw'eddiini yo. Ebyo byonna banga bitukulembedde waliwo engeri gye biyinza otuyambako. Abantu batuuka ebyo ne babyerabira n'atandika kugenda mu lambaalo. Tubisanze mu story eno. Bw'otunulira omukyalo ono n'omuvubuka ku nkomero gwe yawunzika nga gwayagadde, kikwewuunyisa naye ng'ate bwe bulamu bwe tusisinkana. Guy amukozesezza, ne housemaid we naye amukozesezza, kugamba alese bajja ne bajja mu nnyumba y'emu, naye omu abadde housemaid ate omulala abadde boss. Kati olumu ogenda obizula, omukyalo ono tasobola kukizuula nti ono omusajja yayagala omukozi gwakozesa n'atava mu mbeera. Alaba nga amutyobodde, amuweebudde, naye yeerabira nti ono ye kennyini yasoose okweweebuula nga yessa okugenda ku muntu ng'ate alina omuntu olwedde gwalaba mu bulamu bwe gwali naye bali mu kuzikola ku projects ng'ezo, naye okakana nga agenze ku muntu gwetulaba nti wa wansi ku ye. Tetuli mu kutyobola wano mirimu gy'abantu, naye naawe olina omuntu gula n'ogamba sandyagadde kusinkana muntu bw'ati, sandyagadde mwana wange kusinkana muntu bw'ati. Tulina kutandikira n'ekitundu ekyokutaano olw'enkya, era tujja kuba nga kyetusembayo nakyo, then tufune ekitundu ekisemberayo ddala ate naye nga Guy respondinga ku bibuuzo bye mubuuza mu comment section. Omulungi Katonda w'okwagala, ebigambo bino tubiwulira ne twewuunya, naye ebiseera ebisinga tulowooza nnyo abantu nga bwe bali ababi ne twejjamu. Bali bayinza nga bakola ebyo ng'omulala alimba, omulala ali azaamaanya, omulala buli muntu alina engeri gy'alemwamu. Bino bwe bijja yongera okututunuuliza mu bulamu bwaffe, tuleme kusonga mu bantu balala naye nga twekeberanga abantu sekinnoomu okubaako bye tutereeza. Ekisaa kyo kakitumalira kitubeere ne bulijjo. Tutuuse mu kuyiga okw'enkya ng'otukuuma Mukama ng'otugabirira, ng'okola ku bizibu byaffe by'omanyi ne bwe tuba tetubyatudde nakamwa kaffe naye ng'omanyi tuli mu bwetaavu bwabyo. Ekisaa kyo kitumalira kitubeere ne bulijjo. Mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye and we all say amen. Mbeera y'ensi etulugunya nnyo n'owewuka n'ofuuka ekiboozi nga Mukama yekka yakujjuna. N'oyavuwala ne baavu banno ne bakwewuunya, teweesitalanga ku Mukama Katonda. Oyo lwe lwazi ffenna mwe twekweka. Era ebyo ebiseera Bobi Wine yajjako mu studio Hypercom. Yalina akaleega ekitalo naye nga kayiseemu eno nga kaliko ebigambo eno. Akaleega ki? Wakaita. Oba kaliko obugambo ebiseera omubbi yajja ewaffe awo. N'ajja ayingira ludda wali. Nga tulinamu obuntu bwaffe obulabika nga obwebbeeyi wadde si. Bulinga buki? Eri kakompyuta awo. Gamba kompyuta. Deni n'akazindaala awo. Sente bwaffe bwa kikazi na kisajja. N'ajja abizingako, amenya olugi n'atula omwo. Tanga kunabbi. Bucha. Bukedde actually. Tukedde kati nze nvaayo. Nange nabyeko odoma. Naawo n'abanga omubiri ku makya. Maze okunaaba taddemu n'engoye zange zijja e Kampala. Mise zange amatwaye. Tewasibyewo wali. Nze nasibyewo kennyini. Gwe kennyini. Wabadde wasibye.
kati nsemberawo ndaba olugero menye kati mugamba eri gyali muganda baatubbye edda munnange baatubbye edda kati nzizaayo amaaso ng'omubbi ateredde ina alina omukono nga waali nga n'omubbi ateredde nga n'obudde bukedde kyava asituka annumbe ku mulyango ng'endabika ye alinga nsolo ne tubeera n'olutalo olw'amaanyi mukama n'atuwangulira ekikoto obudde kiri buta ssaawa yonna mukama akuddamu kyesimanyi atya kyenkakasa kye kino ky'ensonga zo mukama zikolako